Omusujja gw'ensiri kye kimu ku ebyo ebisinga okutawaanya abantu mu Uganda. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu, abantu obukadde 12,700 be bakwatibwa omusujja gw'ensiri nga ku bano 1,556 be bafa buli mwaka, nga basinga ku bano baana abali wansi w'emyaka 5. Kati Uganda yegasse ku nsi yonna okulwanyisa omusujja gw'ensiri ng'emikolo emikulu gibadde Kaunda Grounds mu kibuga Gulu. Okukendeeza ekizibu kino gavumenti ezeeteekawo enteekateeka ez'enjawulo nga muno mwe muli okugabira abantu obutimba bw'ensiri nga ne weetwogerera minisitule y'ebyobulamu yatongozza okugema abaana. Kati Uganda yegasse ku nsi yonna okulwanyisa omusujja gw'ensiri ng'emikolo emikulu gibadde Kaunda Grounds mu kibuga Gulu. Kyokka kizuuliddwa ng'enkozesa embi ey'obutimba bw'ensiri bweviiriddeko omusujja okweyongera naddala mu baana abato kw'ossa n'abakyala ab'embuto. Minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng wano wasinzidde okubiriza abantu okukozesa obulungi obutimba bw'ensiri okusobola okukendeeza ekizibu kino. To ending malaria by 2030. Aceng era akuutidde abantu okwettanira enteekateeka y'okugemesa abaana abali wansi w'emyaka 5 omusujja gw'ensiri okwatongozebwa gye buvuddeko. This vaccine is administered at 6 months, 7 months, 8 months and 18 months of age and complete the doses for maximum protection. Santo Okot nga ye mubaka wa Arua County mu Parliament alaze obwetaavu bw'okwongera ensimbi mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. For us as members of the forum, when that big budget is brought, we want to see that the one of malaria has more money. If it doesn't, the good thing, I am a member of the budget committee. Mu ngeri y'emu kampuni enkozi y'eddagala eya Quality Chemicals Industries Limited nga bali wamu n'eddwaliro ly'e Mengo bategeeza olusiisira lw'ebyobulamu e Luzira mu ggombolola y'e Nakawa n'omulamwa gw'okwefumiitiriza ku butya omusujja gw'ensiri bwe guyinza okulwanyisibwamu. Eno endwadde ez'enjawulo zijjanjabiddwa. Abatuuze bannyonnyodde ekibaziyiza okukozesa obutimba bw'ensiri. Ate abantu abamu abatuuze, omuntu omu ayinza okuba ng'alina famire ennene, bayinza okuba ng'alina famire nga y'abantu 8, 6, kati nga tosobola kufa ate ng'obutimba babusiira. Gavumenti yavaayo n'egabira abantu obutimba bw'ensiri, naye abantu baffe bagayaavu. Obutimba bw'ensiri tebaagala bwebakamu, abamu bagala buleeta ebbugumu, ate ensiri ne zibaluma ne baluma. Obukwalite embi, obumu buwunya, si bulungi bubunya nnyo, obulala bwokya nnyo. Kati nama bakola obutimba bw'ensiri, kama tezikola obutimba bw'ensiri, tugezeho okulaba nti tukola qualities eziri acceptable generally to the community members. Frederick Kakoza okuva mu Quality Chemicals Industries Limited ategeezezza ng'eddagala ly'ensiri bwe bagenda okulissa ku muwendo gw'eddagala erifulumizibwa. Genda kwongerako factory endala ejja kgenda mu treatment areas endala nga TB, twogere ku capacity ya malaria gye tulina. Kakati waliwo ne technologies ezeya injectables nti abantu baagala omukuba empiso abeereyo n'eddagala lwakumala emyezi 6 nga teetaaga ddagala kati tugenda mu area endala. Okusinza ku minisitule y'ebyobulamu, abaana bawulira ddala akakadde kamu n'emitwalo 10 be basuubira okugemwa omusujja gw'ensiri mu mwaka ogusooka.